naye bannaye baleese obukonge eno ewaffe naye waako ng'akazze kaakano akange kakyabuzo yakayina nannyini waako y'oyo erinnya ye lyoyo Alan X bamuzaala mu 1977 musajja n'obukulu azaalibwa Ddimu Bukoto Central Jesse uyo uyo mukulu uyo mukulu addaye Museveni okoze ebiro tukoze buli kimu naye Guys, nkoze video bbiri nasose nenkola esooka ne bagijjayo nezamu nenkola eyokubiri ne bagijjayo nkoze eyokusatu mbwa mwera nayo mugijjeeyo naye nga tubagambye ebituufu ensonga yino lwaki bajjayo video zange muzirabaawo zentadde waggulu zombi baziripootinze ne bazijjayo ensonga yino eri ku mwana isi gwe yawandiisa omwana oyo ataweza na myaka 3 ataweza na myezi 3 ne bamuteekako emyaka 49 nti wa 1977 omwana oyo agenda kulonda nga yasooka Museveni okuzaalibwa nga Museveni tannajja ku ntebe y'eggwanga Uganda. Bantu mmwe muli babi, muyina emitima emibi, amazima temugaagala. Naye abantu bamanyi amazima, bino bye twogera si bipya, abantu babimanyi. Isi byabakama bakutegeerera butegeerezi. Omuntu erinnya lyange lirimu abalonzi babiri ng'ate ndi muntu omu. Awantu wennondera mwanjijewo ne ngenda ne nondera ewalala. Ensobi 3 mu isi yammwe. Yonna ng'eri ku kintu kimu, kakonge ka muntu omu. Nabagambye gavumenti yammwe mugiwewudde nnyo okulaga abantu nti no gavumenti yammwe yali esoboka okuvaako. Mulaze abantu nti no kigavumenti kyammwe kyali kyangu nnyo okukijjako. Mulaze abantu temwewaddeyo na kugamba azini kukweka ko kubyama abantu bananyumya story nga muvuddeko bagambe kigavumenti kya Museveni abantu bakiyuya nga tekivaako. Naye tugenda kunyumya story ti kigavumenti kyammwe just mwali abantu mubaliisa mmere. Abantu mwali mubaliisa mmere. Abamu ne mubatta abasinga obungi. Naye mwali Kyagulanyi. Isi yajjemu abantu 11 nga bannayuganda bonna. Ne balekayo omuyindi. Omuyindi gwe mwaleseeyo. Mwagambye Lusagala omukono gwe eyamusayiningira yasayiningira n'oyo omuyindi. Lwaki yo omuyindi temwamugjeemu? Ekifo ekyo ne kijja nga tekiriiko muntu yenna. Lwaki ye Lusagala mwamugjeemu ng'ate omukono gwe mugamba oli yamusayiningira gwasayininga n'ogwono? Lwaki ye yavuddemu oli ne mumulekamu? Nagambye bannayuganda muzuukuke. Eggwanga lyammwe mulitundamu mmere. Eggwanga lyammwe mulitundamu mmere. Abantu b'enyalemu bonna ba MP b'enyalemu Banyarwanda. Ne wanene Lubaga waliwo muyindi. Eggwanga lyaffe baligabana bugabanyi. Balinga abagabana emikugu. Nti guno omugugu gwangoye guno gwa sweta guno gwa ndibota yaki yampale. Batugabana bugabanyi. Awe makindi wajjudde mu Ethiopia. Wajjudde mu Somalia. Wajjudde omuyindi. Lubaga yonna. Kati batumanyira wano. Isi shame upon you. Mulaze nnyo nti no ka gavumenti kammwe kambwa. Bannayuganda mwabamanyiziza mu binyama. Ndi Munnayuganda muwe emmere ayogere ebyama byonna. Bannayuganda mulekerawo oyogera ebyama byammwe. Abantu babatta lwakwogera byama. N'ofuna omukwano nnakunya n'omubulira ebizibu bya famire yonna. Nakugulira omwenge gwa 200 n'omubulira ebizibu bya famire n'omubulira ebibanja bye mulina mu kyalo. Mulekerawo emikwano gy'abagwira. Oyina emikwano okuva we wazaalibwa. Egyo emikwano tegikumala. Nga njina Uganda jinno. Imbwamu ab'enyalemu mujjeyo video zange. Naye era muziwulidde. Bye biruma abantu. Twabakowa dda. Mujja kuddayo ewammwe. Byabakama bamutegeerera butegeerezi. Omwana wa myezi 3 kumpi. Omuteekako oti emyaka 49. Mbw agenda kulonda. We tubagambako nga mujjayo video zaffe. Mubiwulire muzirekeeyo. Mulabe obuswavu bwammwe. Pulira obusungu. Imbwamu omutwe gwange gwe nettisse.
nedda tanza amwegulira mumanyira omuntu n'ababuulira ekituufu ne mukwata vidiyo ze ne muziroopa ne bazijjayo kikyenkoze ekikyamu obwongo bwange bwe mwagala okumanyira nti nno bwe babagamba ebituufu muyina bisangulawo obusanguzi mukyuse mu nkola yammwe ey'ebintu NUP yabagambye yabawandiikira dda mugiwe voter register mwagaana until now mwagaana biki bye mukukusa ebyo bannayuganda tetugenda kubeera n'akalulu akali free and fair mubeere nga mukimanyi byabakama mistake zonna zaakoze zibalaze bulazi nti nno tewagenda kubeerawo obuwanguzi eri NUP ng'obula tulina ekintu kimu protest vote tetulinayo reverse protest vote yegenda okujjako ka Museveni tewali kirala eggwanga lyaffe baligabanya abo boolaba baligabanye Basumali Bayindi ba Ethiopia bonna sebo begabira bwegabiza omugwira kugabira kwetya ku kintu ekikyo sebo batugabirako bagala tubeere ku ma street mutumanyira byaba kamalekera awo baleke omutwe gwo bagukujjeko bagutaddeko gwo oba mutwe eki mukola ebintu ebiraga nti no kigavumenti kyafadda mwezito yeko we muba mubadde muzito wa kota at least mutekewo afu muzito weko temulaga nnyo mbeera nti no kigavumenti kyammwe kyagwadda mutulaga nnyo mutwanguyiza ensonga zino mufube nnyo okutuzibuwalizako ku nsonga zammwe ez'okubajjako naye mutwanguyiza byonna bye mukola bitulaga bitwanguyiza kati gwengene mu ballot box gwe nona kalulu ndowooze nti n'ogenda kabala ne mujjamu bannayuganda mwe 11 ne mutulekeramu omuyindi sajja mwe mutujooze mbwa mwe mutujooze naye gye mukomye otujooga mugenda tuviira ne mujjamu bannayuganda ne mulekamu omuyindi ekisajja ekikadde mbwa mwe mumanyira banange mutumanyidde naye sawa yammwe eweddeko kagwake keetonye mugenda vaako omwoyo gwa Uganda gwayimuka byaba kamatereeza obukonge bw'abantu omwana ow'emyaka 2 tasobola kulonda n'omuteekako emyaka 49 imagine mwani abeesiga mwembwa mmwe mugenda tuviira wadde muzijjeyo vidiyo zange naye omutwe gwange temugututte nja kujja nkola enkya vidiyo eyogera ku bannayuganda n'ebinyama bye mubawa nga mulowooza bannayuganda balina kubeera ku bimere byammwe basiriwale mubeebase mumanyi bannayuganda bakoowa mangu kugamba babeerawo ne beetamwa ngenda kujja mbabuulire lwaki balina olemerako ku luno mulinde vidiyo yange enkyambwa mmwe vidiyo 2 ne muzijjayo ajijjeeyo kale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako bagoberezi bange mwenna. Ekyookera ddala kulwange nga makolo kavuma ebimu ku bigenda mu ggwanga mu maaso ebimu tebinneewuunyisa kuba byendowooza nti bye biteekeddwa okubaawo kuba ensi bweba tekyayina bantu bayinansa nga tekyalimu bantu bw'ogamba nti wano woddukira. Lwaki ngamba bwentyo? Nazzi kuno ensi yonna yali yeesiga embuga z'amateeka. Olaba abantu beesiga kkooti ya Kisekwa ey'Obwakabaka etateekebwawo ssemateeka wa ggwanga naye nga yateekebwawo mu structure z'Obwakabaka ne bagamba nti bwe bivaayo ebivuddeeyo tubikkiriza bukkiriza. Nemmwe abali mu kitongole ekiramuzi ddala emitwe gyammwe nga mwasoma okuva mu P1 ne mumaliriza ne diguli z'amateeka ne masters na buli kimu mwali mutuddeko awo ne mwebuuza lwaki bannayuganda tebakyalina respect gye muli. Edda omulamuzi nga bw'ajja mu kitundu
oba ku mukolo gwonna oba gwa mwana we oba kojjaawo oba muntu we olabira ddala omuntu ow'enjawulo. Kyekimu ne ku poliisi n'amagye, especially mu nsi yonna ekintu ekiyitibwa military police temala gava mu barracks mu nsi yonna. Naye wano mu Uganda wosanga owa military police akwata omwana avuga boda boda ng'ataddeko fulaga ya Uganda n'agiyuzaayuza. Wosanga owa military police akwata boda boda mbu toyambadde helmet. Kwegamba tuli mu a failed state oba giyite emergency state. Kino kindeese ku kikolwa ekyakoleddwa. Emabega kaawo neebuuzanga ti naye lwaki abantu abamu banyiiga nnyo ne batuuka n'okuvaamu ebigambo by'olowooza nti tebyalisaanidde. Bannange tusonyiwe abantu abo. Obusungu bukozesa ensobi ng'olaba ebigenda mu maaso bikususseeko. Bw'otunuulira ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe, abasajja abaali badde abensa, mu butuufu otunuulira ekisajja kino kibyabakama n'obuuza omusajja ono yasoma, baayisa muyise, alimu akategeera kiki? Mu butuufu tuli bennyamivu, mututadde mu mbeera etulowoozesa abantu nti tetuyina mpisa. Bannange embeera eriwo nange nakyebuuzanga ne ngamba oba kiki abaana abamu bavuma abantu. Kuba kati bw'otunuulira ekisajja ekikulu nga kibyabakama, nga kikola ebintu eby'ekisiru, by'olabira ddala nti bya kisiru. Ate ne kikwewuunyisa ne wabaayo abawumbatuutu abamuwolereza olw'okuba babalya mu ngalo. Tetubangako na ssentebe w'akakiiko ka byakulonda afaanana byabakama mu busiiwuufu bw'empisa. Bw'aba ayogera alabira ddala ng'ali mu ggulu. Mwami byabakama, I'm telling you this. Oyogera obalaata. Obote bw'atyo bwe yabalaata nga Museveni bamugamba nti tetujja kukkiriza bivudde mu kulonda, ng'alabanga eby'okusaaga. Kuba mwami Museveni yayogererawo n'agamba Obote nti tetugenda kukkiriza binaava mu kulonda kuno okwekimpatiira. Biraga ekigenda mu maaso nti Basekona n'abalala bali mu kkobaani obawambye. Byabakama ayogerera ddala ng'alinga ali mu ggulu, olaba ekintu ekiri awo n'ogamba ono yasoma, ayina abaana, ayina famire, kiki ddala? Gw'oŋŋamba otya nti abantu 11 ku 12 omuntu omu yekka ye yatuukiriza emikono egy'abalina okwewandiisa. Awamu n'ekyo nga si muzaaliranwa wa mu kitundu ekyo, wabula abazaaliranwa b'omu kitundu ekyo tebayina mikono, omugwira agiyina eyajja obuzzi mu Uganda. Lwaki mumanyiira abantu okutuuka ku leve eyo? Lwaki mutwetera abantu bw'ososonkereza nnyo ennyindo ogireeta okufulumya omusaayi? Ekisajja kibyabakama ekyo kizze kiwanduukulula ababaka ba paalamenti ng'abantu bawoza abo abanuupu ku luno yakizingidde wamu. Kati ab'engalabye ennafu nga bagamba nti nga Joel Ssennyonyi baamuleka, ekyalesa Joel Ssennyonyi mu kuwaaba kwa kanso bwowe yawaaba mulimu ow'NRM Anderson, nga tebayinza kujjamu Anderson. Era senga Anderson ye yawaabanga bwowe bwe yawaaba, bano baali babajjamu. Bannaye mutunyigirizza ekimala. N'enkola ey'amateeka gye twagala okuyitamu, gye mweteereddewo mmwe mwennyini, naye mugitya. Kati mututegeeza tukole ki? Tukole ki? Mmwe mwateekawo okulonda mwennyini, naye nakwo mu kutya abantu mubatta, abantu mubakuba amasasi, abantu bajjudde mu makomera tebalina misango. Kwegamba eggwanga mulifudde ekitagasa nti famire yammwe mutuula waka ne mugamba tutwale bwe tuti. Lwaki mubonyaabonya ensi okutuuka ku ekyo? Omuntu n'ekintu ekitono ennyo kyayiseemu ekiri mu ssemateeka w'eggwanga nti kale bannaffe mmwe kye mwagaana okugumiikiriza abali mu buyinza. Kuba Museveni teyagumiikiriza ku Amini wadde olunaku n'olumu.
olunaku Amini lwe yakwata obuyinza Museveni lwe yatandikirawo muyekera wadde omuwa omukisa nti kandabe omusajja ono anaakola atya anaaba atya. Toyinza kujajinga muntu gw'otawadde mukisa naye yamujajinga. Naye ffe bannayuganda babawadde emyaka 4 mu buyinza nga bagumiikiriza obutemu, obubbi, obulyake, okutulugunyizibwa okwenjawulo. Ne tugamba ali neggwanga lyaffe ffenna tutambulire mu mateeka. Ne muteekawo okulonda okuva mu 96 lwe mwateekawo okulonda. Mubba akalulu. Naye otunuulira ekisajja kibyabakama nga kitudde mu ntebe. Kyogero olabira ddala ekintu ekitali mu mpeke. Lwaki munyigiriza abantu okutuuka ku kisenge? Twagala bayabakama otubuulire emikono oyo omugwira gwe wagambye Makindi ye mutuufu gye yakuwa agireete mu public. Ne bano banne be wajje mu lwokaano leeta emikono gyabwe mu public. Otukakasa otya nti egyoli gye mituufu egy'abanumifu. Tuwe obujulizi si kwasamirira ku mikutu. Bannaye mutusonyiwe tuli banyiivu. Ebigenda mu maaso bitunyiiza. Ojjeemu ababaka ba NUP aba parliament abaganya oggulibwa mubajja mu leesi ku kifuba. Abalala mubalemesa okwewandiisa. Mwalaba ekyali ebukedde yewono omuzungu muganda eyaze mu Lubaga ne Butambala atandika okuvuma ababaka ba wano. Genda ovumirira abeewammwe Bukeddeya. Beboogera tubulira ababaka abava ewammwe aboogera mu parliament. Ate kinnuma n'osanga agawumba tuutu nga gawolereza. Twabagamba abasajja batagetinga kibiina kye NUP. Ennaku ennuma n'olaba olinga omumaze naye mu ludda oluvuganya ebbanga ddene naye ng'ali mu kuwolereza bali olw'okuba banyigiriza NUP. Munaye munnankyukakyuka. Mwami byabakama bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Bwe muba nga ne process ey'amateeka mwagala gitumma era mugitumma mujja tukozesa kye tutaalikoze. We've been patient for 40 years. 40 years. Mwe temwawa bannammwe chance wadde even one day. Ne bannayuganda mubatukoze ebintu byonna ne bagamba akatugumiikirize. Ne mwagala abantu bakole ki? Presidential candidate Kyagulanyi bwagenda gy'alina okubalaale temumukkiriza. Abantu mubatta, abantu mubasiba, jo baakutte munnamawulire wa BBS. Agasajja agakulu agatayinaamu wadde akatoola olw'okuba gambadde ekyambalo kya poliisi. Mumuwe respect ab'ebyokwerinda. Babyokwerinda gaani banaabatemu. These fools. Buli process ey'amateeka gye tuteekeddwa okuyitamu. A major thing omuntu gy'alina okukola mu campaign kukuba laale mu bantu akatono ennyo naye nako temumukamukkiriza eyeewandiisizza mu mujja mu leesi. Bannange abantu mubaagala bakole ki? Abantu mubabuulire. Muprovokinga abantu mubatte kuba mwajja mu buyinza na kutta kiki? Tubeegayiridde nnyo. Mwagala nnyo obuyinza, mwagala nnyo okubeera abaana bammwe bafuge naye mukozese enkola esaanidde. At least muddeemu ku k'obuntu. South Africa kyayita ubuntu obutono. Jo mwami Museveni yakubye laali mu Lubaga ng'asiibula abantu agenda abali mu basiibula naye teri procession zabadde mu kibuga aba boda boda be bawadde amafuta abaaki nga teri wa police afulumya wadde akakebeka akagundi akatulisa kati ya gas naye Kyagulanyi ali mu sub-region y'Etteeso naye kiri eyo batta abantu bakutte munnamawulire wa BBS. Omusajja n'amukuba omutwe ku mmotoka ng'aki intentionally. Bannaye mwagala tukole ki?
tukiriza tugendere mu nfuga gye mutaddewo n'amateeka amabi ge mutaddewo nti katwewandiise katuvuganye katukole tuti naye nakyo temukyagala kati mutubuulire mwagala ki mwagala bannayuganda bakole ki my last request nsaba mwami Museveni n'obuwombeefu musazeemu okulonda ofuge mpaka lw'onookoowa ne mutabani wajja afuge tukwegayiridde okusinga abantu okuba kwenya ne battibwa ne bafiirwa sente zaabwe bazitadde mu campaign abasajja b'e Makindye division batadde sente campaign ziri expensive nalabye ekyabadde mu Makindye Ssaabagabo abasajja ne bajja n'emmundu saawa 2 ez'ekiro nga bali mu mmotoka za bitongole bya gavumenti ne batandika okuyuza ebifaananyi by'abeNUP byonna ebya Nakatosali ebyani Simanyani Buserukenya byonna babiyuzizza. Really? Why do we reach at that extent? Okisinga obukulu obutono na resources za ggwanga okukwenya international community that we have elections. It's better you abandon elections instead of killing innocent Ugandans and injuring them. Kyekisinga kuba kati buli muntu kyayina okukola mu kimuganyi abewandiisiza temubakkiriza kubalaale abewandiisiza mubajjamu kati bamaze okuspendinga campaigns ziri too expensive. It's absurd. Mbabuulira amazima. Bannayuganda bagumiikiriza nnyo. Ate mwebaze nnyo bannayuganda. Bannayuganda bagumiikiriza. Bino bye mukola senga mwabikolanga Kenya wano. Oba TZ. Tebasobola bikumiikiriza ebyo. Ne 40 years. Abantu babagumiikiriza mu kunyigirizibwa. Byabakama. You have become a nuisance. Byabakama has turned to be a nuisance. Shame upon you. Shame upon you, Byabakama, and your EC.